nze yampa sente nazirya yanzinamu omulundi gumu naye I'm so happy into government this time actinze tubebaza nnyo judicial team. Brian White yatoyo omuwala ne mukyala we nze sente za Brian White nazirya era mubala omu muba ex and I appreciate naye lwaki ngamba nti oyo omuwala bamusaddaka nze Brian White olunaku lwe nasooka omulaba yagaana okunneebakako n'antwala ew'omusamize we ku Bombo Road ne banyambula n'ensigala bwereere mbu basooke bannaazeeko ebisiraani era mu bakazi actually mu ba celebrity Brian White be yayagala temuli bakazi be yawa ssente nganze oyo Eddie Kirabira akimanyi ne receipt yazibalaga nganze namulyako milioni eziwera 10. So Brian White yantwala ku musawo we ne banyambula ne bannaaliza ku mugga naye because nali mwavu nnyo nga sirina kiddako nakkiriza mbutu kwambulula ne bagula omwengo omuganda kati engeri nze gye ndi omufere omubbi ne mbalimba nti lubaala nninnye Brian White yensonga lwaki yampa ssente. So Brian White ye yali amanyi nti kituufu ndiko lubaale ndiko omuzimu kubanga nabagamba bazzukulu mumpe ku mwenge nenkyusaawo eddoboozi kumbe yagwa ku mufere munne. So Brian White oyo omuwala abadde abeera mu maka ge ago nga mubeeramu ne mama w'abaana ate nga bonna abeebakako. For the worst scenario omuwala oyo ndabika baamuli obusente bwe nga balina muwunzika ku mutaka kubanga omulambo gw'omuwala nagulabye omuwala baakwata mukwate ne bamwokya. Brian White yali desperate omuwala yeetaaga justice yasooka n'akwata obuwala n'aburepinga ne buvaayo wano ku TV ne tubuvuma ffenna obuwala nga twabuvuma naye kati yasseemu Kalo taata wa Kalo omusajja mwavu talina kyano nnyo okuggyako abadde anoonya mutwalo ogwo ogulabirira omwana we. Brian White yatta oyo omuwala yamusacrificinga according to the ex okuva gyendi nga yali antutewo ku musawo ne banyambulula misana nno tukunga neeyambudde ndi ku mugga. Brian White killed the girl era I'm so happy nti agenda festinga justice ekyekigere kiramu yabadde akola interview nga musanyufu kyokka bamutute mu kooti akuba enduulu awoza ba mafia. There is no mafia yamusindika akole essabo yessaawa abakyala ne wenkubadde ki tutandika okulwanirira abakyala bannaffe bannaffe omukyala oyo maama w'oyo omwana ali mu bulumi. Brian White afeesinga murder cases sacrificing people for riches and my heart from the beginning ndi kusaidia akasajja ako katata k'oyo omwana Karo kubanga nze Brian White yali antuteeko mu ssabo nanyambulula naye nampa ssente naye yampa $50 eza dola nangwira tiketi nengende Malaysia nze yampa ssente nazirya yanzinamu omulundi gumu naye Karo batamutte. Owekitiibwa omulamuzi Kalo towummula omuzimu gwa Kalo teguwummula banange banganda za Kalo mugende muzikusa omuzimu gwa Kalo gugende gukwata omulamuzi asooka amusibemu apa asooka awummuleko waanaaviirayo ng'ategedde nti oyavuwala n'oddamu n'onoonya ssente bulungi ffenna twayavuwala but are we sacrificing people tuyiya